إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. abalungi abatulaba tukyagenda oba twamala omusomo gwaffe ogukwatagana ne Isa alayhi salam oba Yesu emisomo gye tubadde tusoma emabegakaawo era gibadde n'ebitundutundu bingi. Naye olwaleero nsaba mukkirize tubeere nga tudda ku kitundu ekirala oluvannyuma lw'okulaba Isa alayhi salam Yesu ne tumanya nti Yesu mubaka wa Katonda era muddu wa Allah, era Allah yamutuma abeere nga akoowoola abaana ba Isirayiri bakkirize Allah era bakkirize nti Yesu naye mubaka wa Katonda era muddu wa Katonda. Naye nga Yesu ne tulaba nti Yesu si mwana wa Katonda ate si Katonda, wabula oyo yamutuma yasaanye okusinzibwa era gwe tusinza, naye Yesu tetumusaba era tetumusinza. Oluvannyuma lw'okuyiga ekyo nsaba mukkirize tubeere nga tudda ku nabbi omulala ayitibwa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, okusaasa n'emirembe bibeere ku ye. Obusiraamu tukkiriza bannabbi bonna okuva ku Adamu alayhi salam. Adamu alayhi salam ye nabbi yasooka, ne bannabbi bonna Musa alayhi salam, Isa alayhi salam, Yesu tumukkiriza nti nabbi, eyaddako nga tukkiriza ne Muhammad sallallahu alayhi wasallam ti ye nabbi yasembayo. Bannaffe Abayahudi oba Abayudaaya bo bakkiriza Musa alayhi salam, Musa okusaasa n'emirembe bibeere ku ye, bamukkiriza nti nabbi, naye ne batakkiriza Yesu, ne bawakanya Yesu, ne bagamba nti Yesu ye si nabbi era nga bamuyita mulogo, bamuyiga ebigambo ebikyamu naye nga babyogera na butamanya nga si bituufu. Era tebakkiriza Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tebakkiriza bubaka bw'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam, era naye ne bamuyita ebigambo bingi ebitali bituufu. Uwo muteeko gumu ogw'abantu Abayudaaya bo bakkiriza Musa nti nabbi wa Katonda, aye ne batakkiriza Yesu, ne bagaana n'okukkiriza Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Abo ababiri tebabakkiriza. Tudda ku Bakristaayo, Abanasaara oba Abakristaayo oba bayita Christians. Abakristaayo ne bakkiriza nti Yesu, bakkiririza mu Yesu wadde ng'enzikiririza gye bamukkiririzaamu eyawukana. Bennyini bakola ki? Bajawukanamu. Kubanga oluusi bamuyita Katonda, oluusi bamuyita mwana wa Katonda, egamba ne babanga enzikiriza gye bamukkirizaamu naye nga bamukkiriza nti muntu mutuukirivu, wadde balina enzikiriza nti naye alina obwa Katonda. Ekyo twalaba nti si kituufu, naye yenzikiriza yaabwe. Kuba bakkiriza nti Yesu ali mu kifaananyi kya Katonda era yatumibwa ku nsi, nti Yesu Katonda mu kifaananyi ky'omuntu yajja ku nsi afiirire abantu. Ne tulaba nti enzikiriza eyo si ntuufu, wabula Yesu mubaka wa Katonda era muddu wa Katonda. Kuba yali asaba. Omuntu asiiba n'asaba kitegeeza alina gw'asinza. Katonda tasinza, Katonda tasiiba, Katonda tasaba, talina gw'asaba. Kati ate Yesu yali abikola. Ne tulaba nti ekyo kiraga nti Yesu si Katonda, wabula yali mubaka wa Katonda. Naye nga ekikulu kye ndabadde njagalamu nti Abakristaayo bakkiriza mu Yesu mu nzikiriza eyaabwe gye bakkiririzaamu, naye ate ne batakkiriza Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tebakkiriza Muhammad alayhi salatu wassalam. Naye bakkiriza Yesu, ne bakkiriza ne Musa naye bamukkiriza nti mubaka wa Katonda oba Moses eyajja n'omuggo
Musa bamukkiriza nti mubaka wa Katonda. Aha ne tudda ku basiraamu. Abasiraamu bo bakkiriza bannabbi bonna, bakkiriza Musa, ne bakkiriza Yesu nti naye mubaka wa Katonda, ne bakkiriza n'omubaka eyasembayo Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kusasa n'emirembe ebeere ku ye, ne bamukkiriza nti mubaka waani? Mubaka wa Katonda. Era Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ye yasembayo mu bannabbi bonna, ye yasembayo mu bannabbi bonna. Teri nabbi agenda kujja oluvannyuma lw'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ye yasembayo mu bannabbi bonna. Abaffe ani asinga obulungi? Oyo akkiriza bannabbi abamu n'aleka abalala, oba akkiriza bannabbi bonna ba Katonda? Ani asinga? Definitely kugamba kikakasibwa ddala awatali kubuusaabuusa nti akkiriza bannabbi bonna yasinga obulungi, kuba tolina amateeka ga Allah tolina kukwatamu kimu nebya n'obireka. Obubaka bwa Katonda nga yabussa bonna olina okukola ki? Okubukkiriza. Ne tuba nti abasiraamu be bakkiriza bannabbi bonna aba Katonda, ne babanga buli Katonda gwe yalaga nti nabbi bamukkiriza, naye ate amadiini amalala bakkirizamu bannabbi abamu ne batakola ki? Ne batabakkiriza. Ate nga Muhammad sallallahu alayhi wasallam ye nabbi eyatubuulira bannabbi bonna abakola ki? Abamusooka Allah be yatunyumiza. Kuba Katonda yassa bannabbi bangi, abamu yabatunyumiza mu Qur'ani, abamu n'abatakola ki? N'abatatunyumiza, naye nga bonna tubakkiriza. Bonna be yatunyumiza ne batatunyumiza bonna tukola ki? Tubakkiriza. Era yenzikiriza ey'obusiraamu, enzikiriza y'obusiraamu. Era mu busiraamu tukkiriza nti omuntu akkiriza bannabbi abamu, oba omuntu awakanya nabbi ne wabaamu yekka, omuntu wawakanya nabbi omu aba awakanyizza bannabbi abasigadde. Kasita kuwakanya nabbi omu yekka oba owakanyiza ne bannabbi abakola ki? Abakulembera bonna abalala. Awekityo nga omuntu agala okusinkana Katonda we ng'amusiimye alina okukkiriza bannabbi bano. Lwaki? Kuba bakkana obubaka okuva ewa Katonda nga bagenda otulaga tulina kusinza tutya Katonda, tubeere nga tumusinkana atusiime. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba mu Qur'an, ayina etteeka lye atugamba mu Qur'an mu suratu Saf, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-tawrati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza nti Yesu, yatuma Yesu najja n'agamba abantu be, abaana ba Isirayiri, n'abagamba nti inni rasulullahi ilaykum, mazima nze ndi mubaka wa Katonda gye muli, nga nkakasa ebyo ebyajja mu Tawra. Era mu byajja nabyo Yesu n'abagamba nti wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, mbasanyusa mbawa amawulire ag'essanyu ag'okubeera nti mugenda kufuna omubaka omulala agenda okujja oluvannyuma lwange ayitibwa Ahmad. Era erinnya eryo Ahmad ye Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kitegeeza Yesu yasanyusa abantu be, abagoberezi be ku Yesu, ku Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ku kujja kwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Era nga omuntu yenna akkiriza Yesu, ng'okkiriza mu Yesu olina okukkiriza mu Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Abasiraamu be bakkiriza mu Yesu ebyaddala, naye omuntu agamba nti nze nzikiriza mu Yesu naye tesikiriza mu Nabbi Muhammad, lwaki ekyo ekigambo kya Yesu kyeyayogera aye tokikkiriza? Omuntu ayinza okugamba kubanga ekyo kiva mu Qur'ani, ensonga lwaki tetukikkiriza. Inshallah mu musomo gwaffe oguddako tugenda kuleeta ennyiriri okuva mu Bayibuli, oba olunyiriri nga lulanga okujja kw'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nabwe kityo tusaanye okuba nti tukkiriza mu bannabbi bonna
nga mubo mwemuli nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam eyasembayo mu bannabbi abalala. Awo nno tujja okufuna okwesiima ku nsi kuno ne mu bulamu obw'oluvannyuma, kuba bannabbi bano be baatutegeeza butya bwe tusinza Katonda mu nsinza entuufu. Hadha wallahu a'la wa a'lam.